Tusookera wano mu ssaza Kyaddondo abeegwanyiza entebe y'obwa Lord Mayor wa Kampala batandise okusunsulwa mu kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda era beeyamye okutereeza ekibuga kino Kampala naddala ensonga eziruma abasuubuzi. Munnakibiina kya NUP Ronald bali mu ezo nsuubuga olwaleero y'omu ku beegwanyiza entebe y'obwa Meeya mu Kampala yasoose okusunsulwamu era ono yeeyamye okumalawo entalo eziri mu kibuga wakati w'abagagga n'abasuubuzi. Tulina okubeera n'omuntu agenda okulondola nga mwesimbu. Mukama wange ayogedde bulungi nnyo nti mwesimbu sikwatibwangako nti ndidde enguzi ate ssente yamu. Era njagala bakakasa nti nyenda kulaba nti nzimba obwesimbu ate nga tukolera wamu ne bannaffe Kampala etebenkere. Ate musaza Singa embeera yeeyongera okuba enzibu ennyo buli kiseera mu kibiina kya banna NUP mu disitulikiti y'e Mityana. Bannakibiina abataafuna kaali basazeewo okujeema bangi balabiddwako nga beeyunira wasunsulira okwesimbawo ku bwannamunigina. Omusasi waffe James Kana Ssebuguzi abyetegereza. Nga bwe kyabadde olunaku lw'eggulo n'olwaleero abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo ku mutendera gwa LC ey'okutaano mu disitulikiti y'e Mityana enkoko baagikutte mmwa okweyunira ekifo akakiiko k'ebyokulonda kye kaataddewo okukoleramu omulimu gw'okusunsula abo abeegwanyiza ebifo. Olunaku olwaleero akwatidde NUP bendera ku kya ssentebe wa disitulikiti ey'e Mityana Anne Mariam Nassali lugendo lwagenda okusunsulwamu. Bangi ku bantu abavuganya okukwata kadi ya NUP kyokka netebaweebwa abazze mu kifo kino lunaku olwaleero okusunsulwamu nga omu ku bo ye Deo Kirume kansala akiikira divisioni ya Ttamu ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Mityana ono nga ku kadi eno yattuuka ne Muteesa Ronald kyokka kadi neweebwa Muteesa Ronald. Deo Kirume bw'abuuzibwa ensonga lwaki yasazeewo okujeemera okusalawo kw'ekibiina agambye nti ekibiina mwakkiriza ekya NUP kyakola ensobi nnene bwe kyabagamba nti ebitundu 6 ku 10 bya kuva ku ground kyokka ne batatawaana yadde okulinnyayo okubuuza abantu ani asinga. Ono atubuulidde nti abadde tayinza kuleka buwagizi bwe n'amaanyi ge kugenda gatyo. Division yange erimu emiruka 6 naye nagenda nembuuza buli muluka nga tebalabangayo muntu wa electoral management committee yaffe. Kale nebuuza nti kakati bwe bate bajja ku ground max 6 baazijjawa. Era okumanya tebajja ku ground kyovula bate ne list oluvannyuma bagenze bazikyusa kubanga singa ddala baali bajja ku ground bamanya nti Deo ofunye max 3 tigundi afunye 4 mu bibuuzo ate wandi badde ensonga lwaki ate baleta manya amalala list ne bazikwatamu. Ate nga ne mukama waffe Robert Kyagulanyi atugamba nti wogende ewantu yonna n'olanga tofunye bwenkanya agenda mu kkooti y'abantu nasizeewo nzije mu kkooti y'abantu. Mu balala abaze mu kifo kino olwaleero ye George Kabanda Mukwaya ono nga yali ayagala kaadi okukwatira NUP bendera ku kya ssentebe wa disitulikiti kyokka neweebwa Anne Mariam Nassali lugendo. Kabanda ono naye alabiddwako mu kifo kino olwaleero era nga naye lwasuubirwa okusunsula. Kulashana munana ku 8 CBS FM y'obujajja James Kana Ssebuguzi ndi ku matutuma ku nkambi y'akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti y'e Mityana. Ate musaza Busira akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti y'e Wakiso kakukulumidde abaagala okwesimbawo nti abasinga bamalidde obudde olw'okugenda ku kitebe ekyo nga tebeetegese. Saalongo Kawuma Masembe katuwa ebisingawo. Nga okwewandiisa n'okusunsula kuyingidde olunaku olwokubiri mu disitulikiti y'e Wakiso. Akulira ebyokulonda mu disitulikiti eno Torobert Musinguzi yeekokkodde embeera abajja okusunsulwa gye bajjiddemu olw'ebiwandiiko n'obutamanya kifo ki mwe bagenda kwesimbawo. Buli ayagala kwesimbawo ekisooka electoral area nduddewo mbabuulira ekintu kino nti twakola demarcation nitutuusa ebifo byetugenda kwesimbamu mututuukirira akakiiko otegeere kubanga kati waliwo emiruka gye twasalamu okusinziira ku byalo. So omuluka if electoral area bagiyita muluka A confirming otegeere muluka A etwala byalo ki kati twanze tuna bakansala ajja yeso omuluka gwe gumu naye electoral area si yeeyo. So mfunye bakansala badde bajjanga electoral area ziri mixed up. So nsaba abo bonna abajja kujja kwewandiisa tutegeere electoral areas zaffe. Torobert Musinguzi ategeezezza bannamawulire nti ku lunaku olwaleero nga batunulira okusunsula ebifo eby'enjawulo naddala Nansana, Busiro East ne Busiro North tebasuubira kuddamu kulaba nsobi ezo. Abagenda kujja tujuze foomu zaffe tulabe nti buli kimu kye twagala mu foomu mwekiri electoral area confirming bulungi. Olunaku lw'eggulu Torobert Musinguzi ategeezezza nti lwabasumbuye ennyo n'okutuuka okuva mu kifo kino ng'obudde bugenze kumpi ssaawa 4 ez'ekiro. N'agamba nti olwayo takisuubira ate gye bamaze tebagala kuddayo.
kulwakya Bazaaka Masembe. Mu nsaza Mawokota abamu ku beesimbyewo ku bifo eby'enjawulo abagenze ku ofiisi z'akakiiko ebyokulonda empigi beekokodde enkula ey'akasoobo. Patrick Serugo y'abirina. Kino kiddidde olunaku lw'eggulo lwonna okuggwako ng'akakiiko k'ebyokulonda empigi kasunsuddeko abantu ba Muswaba olubanja ababadde bamaze okukola ku mpapula zaabwe ne batasunsulwa. Omu ku basunsuddwa ku kifo kya kansala wa Town Council y'e Kayabwe ku kiiko lwa disitulikiti y'Empigi Sally Wumao Prince Sekitoleko ng'abadde alina kusunsulwa lunaku lwaggulo kyokka nga bamaze ne bamusunsula enkyaleero asabye akakiiko k'ebyokulonda nti keetereeze kibaleme kubazza mu kavuyo. Bannanga akakiiko k'ebyokulonda akakulirwa omukulu tulina omujuni ale mwero mwetereeze obwedde otuukayo ne bagamba dda ku district ne bagamba ate genda mu banka olwedde twasasudde abantu basasudde ssente zaabwe abasoba mirundi 3-4 ate mu banka ne bagamba kati wetaaga IRC Ismail balina bya URA muganda wange twagize naye olunaku olwaleero at least nkeddeyo ogwokubiri ne bankolako bannange. Kyokka akulira akakiiko k'ebyokulonda empigi tulina omujjumi Everett agambye nti embeera eteredde nti obuzibu bwavudde ku mutimbagano kukyankalana. Ebyo nga bikyali awo waliwo ekibinja ky'abawagizi b'ekibiina kya NUP abakoledde effujjo ku kitebe kya disitulikiti y'Empigi ne bawamba sitampu y'ekibiina okuva ku akulira ebyokulonda mu kibiina kya NUP mu disitulikiti y'Empigi Masembe Moses nga bawakanya ekya NUP okwefuula n'ejja kaadi ku yasoose okulangirirwa ku kifo kya kansala wa Town Council y'Empigi Fettuba Lawrence Kapere kaadi ne bagiwaamu Musa Bukenya ow'omuggo. Ate mu disitulikiti y'e Gombe yaliko ssente wa disitulikiti eyo Semu Abudu Kyabangi nga yali wa NRM n'akyuka n'adda mu Democratic Front agambye nti ekimukomezzaawo ku kifo kya ssente wa disitulikiti y'e Gomba kwe kukyusa mu nkola ey'okusindika abakulembeze nga bava mu kitundu kye kimu. Ensonga enkulu endeese okutaasa disitulikiti y'e Gombe eno bwe kulwanirira obwenkanya omuzungu kyayita equity. Omanyi ekibiina kyaffe ekya DF kiwa nnyo emphasis ku kigambo ky'obwenkanya. Kuba Sibbeesinze Patrick Serugo. Ate mu ssaza Buddu mu disitulikiti y'Ekyotera bannakibiina kya NUP naddala abafunye kaadi bayisizza ebivulu oluvannyuma lw'okuwandiika Kirumira Charles Lwanga eyakwatidde ekibiina kya Bendera nga beewera okutwala obukulembeze.